nga erabika nga gye bagenze masula okuba nti tebakyayagala gikozesa nnyo era ogenda okulya nga bagamba power people Uganda power nga biri awo kale biringa ebitakwatagana bulungi naye nga beboogera abasaidi eri now genkuleetedde gaagano eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti munnakibiina ekya National Unity Platform atakyegaananga kubanga yavaayo n'ategeeza nti si wagenda masina okuba nti akola kibiina wakusigala munda mu kibiina muvume ng'ali munda ajja bbagolola ettumba ng'asinziira munda mu kibiina kakati mu wiikendi gye tukubye amabega Matasi Mpuuga Nsamba yayogeddeko n'omukutu gwa Voice of America nkinga tubadde tumanyi nti Kyagulanyi atera okubeera ku mikutu egyo yatuuse era munda mu kibiina ne bagamba nti olaba mumulaba twabagamba nti ayagala ntebe ayinza ate okutandika okwogerera ku mikutu egiri ku mutendero gw'ensi yonna yabadde ne interview ku mukutu oguyitibwa Voice of America ayagala naye goyinga international mu mbeera yakulumya Matayasi Osaaga aba Voice of America baamuyize abamuli tuwezera bwe tulengedde mukka mu weekend ng'ayogerako n'omukutu oguyitibwa Voice of America ow'ekitiibwa ow'essuuti wa Gaalubindi Honorable Matasi Mpuuga Nsamba avudde n'ategeeza nti ekibiina kya Nuupu feeling uncomfortable ebyaddala nti baatuuka ekiseera ne bamutya Matasi Mpuuga Nsamba abadde addamu ekibuuzo ekimubuuziddwa nti owaayi oyagala kuvuganya ku bwa pulezidenti oba Honorable Matasi Mpuuga Nsamba oyagala kuvuganya ku bwa pulezidenti Matasi Mpuuga Nsamba azzeemu bw'ati n'agamba nti this country is looking for leaders in the coming years eggwanga lino lyetaaga bakulembeze mu myaka egiddako it could be 2026 or beyond ayinza okuba 2026 oba okweyongerayo they know Nuupu ng'agamba Nuupu bakimanyi nti in the corridors of power aba Nuupu bakimanyi nti mu corridors z'obuyinza my name is surfacing erinnya lyange lyongedde okweyeruka erinnya lyange lyongedde okwewanika aba Nuupu bakimanyi those discussing politics and national leadership aboogera ku by'obufuzi n'obukulembeze ku mutendero ogw'eggwanga have my name on the front pages buli omu ayogera ku nze Matayasi buli omu ayogera ku Mathias buli omu ayogera ku Nsamba buli omu ayogera ku Mpuuga oba bampita wa bitaano ekyo takyogedde ekyo kyane buli omu ku front page ye yensaaliko Matayasi Mpuuga I am therefore not surprised n'olwekyo seewuunya their fear seewuunya nti bantya mmanyi we kiva nzaayogerwako buli wamu teyeewanyeemu Honorable teweewanyeemu okay ali ku Voice of America bamubuuza bwaddamu bw'ayogera bw'atyo we naatuliza ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo neyeeyongerayo ow'ekitiibwa I assure you wambuuziza yaddaddamu we yamubuuziza nkukakasa I am capable nsobola okubeera president nsobola okubeera presidential candidate ate era nsobola okubeera president mwenna alowooza nti ekiseera kinaaba kituuse nja kukirangirira Ceylon player nyina benkola nabo
I prefer to make decisions after consultation. Njagala nnyo okukola okusalawo nga maze kwebuuza. Okay, byonna yabyogedde. Gundi oneesimbawo nsobola. Okwesimbawo nsobola n'okwenugira. Naye sijja kusalawo kati nja kuba mbabuulira. Naye ntegeera okuteekuli. Ndi nnyo ku front pages amulega anyogerako nnyo Mataasi Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Kakati ebyo oyinza okugamba nti bibadde tebimala. Omukulu y'omu n'atuuka ku kya ssente bakulumiriza wala ssente bukadde 5 zaali zisobola okusasula abasomesa, zaali zisobola okukola enguudo, abalwadde galimu ddagala biki n'ebirala, guyinza otya okutwala ssente ezo zonna. Kati kino nkyogeddeko ebbanga ddere mbadde nsabayo ka debate. Njagala batuwe debate ne Mwami Kyagulanyi. Kyagulanyi kino akimanyi bulungi nti sina ssente ze natwala. I challenge him to a national debate. Mutufunire podium one ajje ayogere akonvinsinga eggwanga ategere eggwanga alibuulire ssente ze nafuna nazifulira mu tteeka ki era atuwe n'obukakafu nti nagenda Omwami Museveni gye nafuna ssente. Njagala debate naye. I challenge him to a national debate. Ajje tugende one mu debate aleeta obujulizi ensi yonna ng'eraba atapute amateeka. Akagasenga bwe nalya ssente ekyo nkyagala mu debate. Kale atulirize bimu ku ebyo bitonotono bye tusobola tulabika nti tulobayo ebimu ku byabadde mu interview okubuuza okwabaddewo ab'omukutu gwa Voice of America nga babaako babadde babuuza omukulu oyo gwe bayita Mataasi Mpuuga Nsamba. Bw'atyo n'addamu n'ategeeza nti ekibiina kya Nuupu kimutya nnyo nti bamutya kubanga ali nnyo ku front page ate balaba ng'asobola kwegamba nti yaliko kwegamba nti mu bufunze yaliko n'olwekyo nsonga lwaki bamutya kyenkaniddeawo. N'agamba nti ekyokumulumiriza okubba ssente y'omuwi w'omusolo bw'okwegerekera ssente ey'omuwi w'omusolo ayagala principal yennyini nti kubamu nga principal amanye ekituufu. Kaakati ayagala babategekereyo debate. Mwami Kyagulanyi aleete obujulizi obumulumiriza nti aleke ensimbi zagenda maaso n'okuba nti oba oliawo atwala nga bwe tubifuna. Juzi yalimu omukulembeze w'eggwanga lino Jeno